Mawulire genina si mawulire malungi nnyo. Jose Chameleone ngayita mu lawyers aba Muwema and Company Advocates bawandikidde munnaffe sister wange Jenny Namukasa ebbaluwa v'omwange gye bayita letter of intent to sue ku bigambo Jenny bye yayogedde ku Jose Chameleone, ebigambo bye mwabulidde bye mwategedde where she was alleging nti Jose Chameleone yakuba Juliet Zawedde era ensonga lwaki yasibwa ekitali kituufu of course, ate nayongera n'abeera nti abikkaatiriza, so tebyayisiza bulungi. Jose Chameleone mwamulaba yavayo nakola video neyewakana ebigambo ng'ebyo, ate Jenny n'avaayo nakonfaminga. Kaseera kabi nnyo, kaseera kachallenginga. Omulimu gafuuka mawulire of course bibeeramu those are occupational hazards ebibeeramu, naye lunaku olwaleero ssaawa zibadde 10 ebbaluwa bwetyo neevaayo ebadde empanvu ngenda banisharinga nammwe nga Jose Chameleone agamba ebigambo ebyo ebyawandiika ebyayogerwa si bituufu, era Jenny yeetonda embagirawo abijjewo byayogera abisaanyeewo saako n'okumuliyirira obukadde 10. Ezo demands zino nga azisaba mu nnaku ezitasukka 5 okuva olunaku olwaleero. So Namukasa ebbaluwa emutuuseeko ngezezaako mukubiri atakwata wabula ntwala kakisa kano on behalf of Namukasa, whom I also believe najja kukola video abeere nga yeetonda. Simanyi oba kinazaawo obulumi Jose bwali mu kubanga ayitamu, Juliet bwali mu kubanga ayitamu, sikiwa wabula nange njagala gatako bugasi ddoboozi okugezaawo okwetonda mu ngeri emu oba endala, kuba munnange munnaffe Namukasa tukola naye omulimu gwe gumu guno. Ogamba Jose Chameleone number 1 wa Uganda bambi osaasire obukadde obw'ekikumi Jenny waffe agenda bujja wa mukazi wattu obukadde 10 bungi ku Jenny kuba kubanga bwa Zimbabwe ogambako kale obukadde 10 obwa Uganda Jose musaasire, anti Juliet Zawedde musaasire, Jenny Namukasa mwagala mugoba bugobe mu Uganda agenda alire ku nsu obukadde 10 bungi ambi mukasaasire kannyabo kannyinaze. Nawe Jenny ebigambo ebyo tandika okubeera, maybe I don't know how you verify your information avoiding situations where it you, I don't know, but it is a challenge mu media nti newebeera media outlet nga Daily Monitor esobola okwesanga mu lawsuit nga bagivunaana President Museveni yabavunaanako ne baliwa. So it isn't about even Jenny mu capacity yo problem ebeera mu mawulire, of course information nga tebadde verified bulungi ne outlets ez'amawulire ennene nazo zifuna ebizibu byerimu, Red Pepper ku bya Best Kemigisha, Daily Monitor ku nsonga nga 3, nabadde nsomako ku mukutu ogumu gwa Daily State Bungereza nga nawo guli mu kuzuuzuma mu mbeera zezimu. So tekiri ku Jenny yekayikabula kintu kyaffe kibeera mu mawulire nti at time express nga mu mbeera eno. So nsaba nesekusaba bambi Mr. Jose Chameleone Tata Abba nambe mu wa Uganda mpologoma made in Uganda the juggernaut Jose bambi osaasire Namukasa. I believe ebbaluwa mwadde essomo ery'amaanyi. I believe atowolokose wabula kati ebisinga bijja kuva mu ye abeere nga yeetonda. Katusabe embeera eno ereme kugenda wala, era bambi byonna ebize mu mbeera eno ebikukosezza psychologically erinnya gusinze kinyinza okuba nga njogera. Nsigadde ndi Frank Mtambi, Wayne Balkeza.